mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi kyonna ekyala like nga video kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala eriyitibwa kalanda lugo yoyo gwolaba kalanda lugo oyo mukuleetedde naddala gwe alina ekizibu ng'oggwebwamu amaanyi mu mubiri ng'omubiri gwe gunafuwa n'otukesa n'owulira ng'onafuye towulira amaanyi ng'okutuse kalanda lugo oyo agenda kukuyamba ku kizibu ekyo eky'okuggwebwamu amaanyi mu mubiri. Nabagamba nti si kirungi kukozesa ebyo ebibeera ebiyitibwa energy drink, si birungi n'omubiri obiteeka mu mubiri gwo, si birungi. Kati gwe wenna awulira ng'okutuse oweddemu amaanyi mu kifo ky'okukozesa ebintu ebyo bya energy drink, nkusaba onoonye oyo ayitibwa kalanda lugo. Mulungi nnyo azzaamu amaanyi mu mubiri. Omukola otyo omufuna bulungi nga bw'olabye, mulozi omulaba bulungi osobola omufuna bulungi. Yoyo omulaba bulungi nnyo, talina buzibu muyonjo, omufuna bulungi nnyo n'omusalaasala nga omuteeka mu seffuliya nga bw'ogenda okulaba. Gwe weetegereze bulungi nnyo, ndi ku gwe omuntu aggwebwamu amaanyi mu mubiri. Otukesa n'owulira nga wenna onafuye, n'owulira nga wenna omubiri gwe gunafuye. Kati olunaku olwaleero njagadde nkulage gwe bayita kalanda lugo, nkulage n'enkola gy'olina omukolamu okusobola okumufunamu eryo eddagala erigenda okukuyamba okufuna amaanyi mu mubiri ng'obadde onafuye. Enjabbalaga n'eddala erisobola obbayamba eddagala ng'aggwebwamu amaanyi mu mubiri. Tusooke tutunuulire kalanda lugo oyo. Omulaba bulungi nnyo, osala obuntu obulabo obwo, osala obuyingo obwo, obusalaasala nga bw'obuteeka mu kaseffuliya bw'otyo, tugenda bufumba. Obusalaasala mpolampola okiwa time, osooka n'omulaba bulungi nnyo n'omulongoosa, osobola omwozaako nga tonnaba musalaasala bulungi nnyo n'atukula nga w'omulaba oyo, nsoose kumwozaako bulungi nnyo. Kati w'omala tandika omusalaasala, omusaleesale nga omuteeka mu kaseffuliya, omusaleesale nga omuteeka mu kaseffuliya, tugenda mufumbako. Ate osobola singa obeera ng'obadde olina ne blender bulungi nnyo, osobola omusalaasala nga butintini n'omukubira mu blender n'omukolamu juice n'omunywa nga mubisi, n'omukolamu juice awo naye akola bulungi nnyo. Kugambye osala obuntu obwo obusala obuyingo, osala butintini n'omuteeka mu blender n'omukuba, n'oteekamu otuzzi n'omunywa juice, akola bulungi nnyo. Oba tosobodde kya blender nga togirina, osobola omusalaasala nga bw'olaba bw'otyo n'omutokosa n'omufumba bulungi nnyo. Ndowooza omulaba awerera ddala bulungi. Jasiga okiwa time, okitegeera, okiwa time n'omusala mpolampola nga bw'omulaba bw'oyoyo omusazeesaze. Omala omusalaasala muteeke mu kaseffuliya bulungi nnyo, mu kaseffuliya ako oteekemu amazzi, omuteeke ku sigiri, omuteeke ku kyoto, omutokose, mutokose bulungi nnyo. Omala omutokosa alina omuleka n'atokotera ddala, muleke atokotere ddala. Ate ekirungi kyalina takaawa, talinaamu kantu konna nti oba kajja kukulemesa omunywa, talina buzibu. Kati bw'omala omusalaasala bulungi muteeke ku kyoto nga bw'olaba bw'otyo, oteekemu amazzi, teekamu amazzi atokote bulungi nnyo. Olina omuleka n'atokotera ddala, olina omulwisaako kwegamba yeekekenulemu eddagala eryo, ogende omunywa nga ky'onywedde kyekyo kyennyini. Ayitibwa kalanda lugo, mulungi nnyo. Ebiseera ebisinga amera nnyo ewantu, asobola okumera ewantu ewali ekisenyisenyi, oba mu luggya nga temutera ddulima, amera bulungi nnyo. Okuliraana ebiraalo by'ente, ayagala nnyo ku biraalo by'ente, kwegamba agimuka bulungi nnyo. Muteekemu atokote nga w'omulaba buyoyo, ndowooza omulaba atokotere ddala bulungi nnyo. Bw'atokota nga olaba oyo bw'atyo bw'atokose, nsaba omuggyeko osooke ofune w'omuteeka abenga awolaawolamu. Bw'omala ofune akagiraasi ng'ako oba ekikopo, teekamu otandika okunywa. Gwe mufumbe ng'awererako ddala, ofune w'omuteeka oba mu kadomola ng'ako, oba muteeke mu kafulasi kakaawo mpolampola, obeere ng'onywako. Kigenda kuba nga kikwetera omubiri gwo okuddamu okufuna amaanyi. Bantu bangi munafuwa nnyo emibiri nga tolina gyasi ng'otudde butuuzi awo naye n'owulira ng'onafuye, okitegeera. Kati mu kifo ky'okunywa ebyo ebitali birungi, ebyo energy drink, anywedde oyo kalanda lugo abeera asinga. Kuba kalanda lugo mulungi nnyo, akuzzaamu kwegamba ddamu n'asitula ogwo omusaayi ne guddamu ne gutambula mpolampola nga takaka musaayi guli. Jjukira ebyo ebyokunywa ebya energy drink bikaka omusaayi okudduka ku sipiidi.
ngate nga si kirungi n'omulundi n'ogumu. Kati n'olwekyo fumba kalanda lugo onyweko nga bwentyo bwendi mu kunywako mulungi nnyo, talina buzibu. Ate kimanye nti buli w'omunywa ojjanjaba n'endwadde endala zajjanjaba mubiri gwo, kiba kikuyamba. Gobeera onywedde kufuna maanyi mubiri gwo, naye ate akabeera akuyamba okujjanjaba n'endwadde endala. Bwe kityo bwe kiri. Enda kubamba terayo n'eddala eriyamba ku mubiri oguwa amaanyi ng'obadde onafuye. Leero tutunuulidde kalanda lugo, mufumbe omunywe, kigenda kukuyamba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.